ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu Oshenda musanvu akasirisa satu fema mwepo royo simbe mpologoma enunja edeme nongere kubuza kate nenkwaniriza gwe yakatweyungako njokola kyakabinyo bali kubira mpozi ngate otumbudde yona gyosinzira okwiranga ojiwuliriza njagala okubira mpozi ngate mbuuza ku Honorable Nsubuga Busiro North Honorable Tobi ogambo otya Honorable Nsubugawo ate mpozi ekachiri ogambo otya tusubira buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyonnyonnyo nembuuza mpozi ate ku omukyala SN Powers Cash Waleri ogambo otya mpozi South Africa mu City Johannesburg nsubira nti buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo promoter Jimo ogambo otya nembuuza ku Sonko Kansala ogambo otya nembuuza ku William ogambo otya William wao ku Vision Group ubale kubera mpozi ngate owuliriza nnyo Kastekino ogambo otya ate mpozi karantini ndowooza ogiwulira kati wandiwadde weebereramu nange nombeereramu ffenna ne twebeereramu otegedde kale tukugambye tukyatalikira ddala mpozi mu bannayuganda abali mu nsi z'Ebulaaya era nga mpozi wano we twagwiridde ku mukyala ng'ono naye yali muzannyi wa katemba ate era nga yamusomera ddala wali yali e Makerere University omukyala Barbara Mugalu era nga naye mpozi ono awangalira mu kibuga London wali yali mu UK we twamuguddeko yategeezezza nti embeera tennabeera nnungi era nga mpozi kyebalina okukola bakasita ekiyumba kibanyigiriza ennyo bambi basalawo okubeera bukatemba bwe bazannyanga ku stage ne babuzanya mpozi ne bawala baabwe ne batabani baabwe mu kiyumba olw'ensonga tebalina kyakukola balina okugumiikiriza ekyo kimala okuyita. Hello, abawuliriza ba wolokoso. Nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno ogwa Radio Simba. Namusa kubaweereza baffe omwami Sula wamu n'omwami Kakalamu. Mpangalira mu kibuga eky'e London era nga mpuliriza nnyo Radio Simba bwe manfunya akakisa ng'emirimu teginkwasiza. Obulamu bwe Bulaaya tebuganya kubeera nnyo mu katemba. However, bwenfuna omukisa okukola katemba n'abaana bange oba n'emikwano gyange, yes, we do have our moments of drama, but I would love if I could to keep it up because it keeps life going. Mukwano Sula ebintu eno byongera kusajjuka. People are dying. Obviously embeera ekalubiriza ng'omuntu era wa bulijjo. You want to have your freedom to move around and enjoy life, enjoy doing things. Naye obviously being under lockdown, everyone is confined within their houses. So kulw'obulungi bw'obulamu ogumira embeera, it is world over. People have to abide by the rules for the safety of everybody. Okusinziira ku Barbara Mugalu akutegeeza nti obulamu bwongedde nnyo okukaluba lwa nsonga abantu abasinga tebafuna bujjanjabi kubanga basigala mu maka gaabwe nga bwe kiri embeera bweri bagamba nti stay at home. Bagezaako contactinga government naye olinza okucontactinga government oluusi neetatuuka mu bwangu naddala amalwaliro agamu gabeera gajjudde nga bakyakola ku baliyo. So kati abamu bafudde nga tebafunye buyambi kuva ddala mu government oba amalwaliro ga government. Yes, facilities have been really full to the brim, especially the hospitals, but they've opened up other areas where people can be seen to and assisted. Naye nazo zijjula kubanga abantu bangi. Naye abantu babakubiriza okwekuumira awaka and treat themselves from home. However, the hotlines are available. There's advice from the NHS helpline. Osobola okuba ne bakuwabula oba ne bakuwa ku magezi engeri gy'olina okudiningamu n'ekintu oba ng'omaze obbannyonnyola how you're feeling. Abantu abamu abasawo bagendayo ne ba-assessinga abalwadde awaka naye nga mu malwaliro tebakkirizaayo bantu. Abantu be basinga okutwala mu malwaliro are people who have life-threatening situations kwegamba nga your breathing has been compromised ng'owulira tokyasobola kussa. There's been incidents whereby people have been neglected and things have been taken for granted nga abantu bakuba amasimu ne bagamba nti this is how they feel ne bongera okubakuumira waka. By the time they get to them nga it's too late. Eri abafudde under those circumstances whereby they haven't been taken seriously ne beesanga nga obulamu bwabwe bongedde okusajjuka nga bali awaka. By the time they come to them nga it's too late. In the situation as it is, normally you would actually sue because you've called for help and they didn't turn up. But having this situation of the virus, I don't know how far people can push NHS or the health services to justify.
eza school fees wa sinze namulya sinze junior bajingo sijja kuvunulawo mwevunulirewo agamba nje emirimu mingi egyayimirira okusinzira ku mbeera eno nga ye bwagiraba era bali mu maka gaabwe mpozi nga bwogamba nti Ugandan community abali e London bagezaako kubeera nga bawuliziganya via WhatsApp okusobola okukwasaganya embeera. Yes, well, Ugandan communities do exist. Now it also depends if you're a part of those communities, which of course nze nganze ezimukwe groups mwendi which have passed on information. Social media has played a big role in the awareness. People communicate via social media kubanga jukira tebakiriza abantu kukungana. In terms of services ezikyatambula mostly are the healthcare services n'abantu abakola ebintu ebitambuza obulamu bwa bulijjo kati nga ba plumbers nga ba electricians waliwo garages ezimu ezikyakola waliwo obviously petrol stations are working, supermarkets are working, markets that sell food and fruits are working, n'amaduuka aga bulijjo agatunda ebintu ebikwatagana n'ebyokulya oba basics ezeetagisa okulongoosa awaka bikola. Restaurants zonzigale, amaduuka agachakala magale, discotheques nzigale, abakolera mu office bagale, amasomero magale, basaziza n'ebibuuzo by'abaana balina okutula form 11 and 13 which could have been S4 and S6 ebibuuzo byabwe byasaziddwamu. Public transport zikola naye nga balimiting enamba y'abantu abali mu eyo transport. Mwanno mukyakabya kajanja ndi road blocker zisusse obungi okusinziira ku Babula Mugalu akugamba nti n'eri road blocker gye ziri nnyingi nnyo era w'obanga obuba obugulu bakubuuza obutwalawa nnyonnyola otwalawo obugulu. Ate ebiseera ebisinga police emanyi n'okukola random stops ne checking n'ekubuuza wajolaga. You have to explain yourself. If you say you're at work, they'll ask you why. Kuba government yayisa ekiteeso ng'olina okubeera n'ebbaluwa eraga nti ogenda okukola. It's unfortunate that all these other professions are still working regardless of the circumstances. Kubanga I don't think anyone would want to go and put their lives out there at risk, But these are things that we have to do, and you have to provide these services, so you got to be out there and do it, but the most important thing one has to do is to take precaution. Kati bannange obubaka bwange obwandibadde ng'obusembayo sula eri abantu bonna eri ensi yonna bannange obulwadde gye buli buno abantu bafiira ddala naddala ng'omanyi nti you have underlying health issues. Please stay safe, keep home. Mwenno ebintu kati webikusoberera wane Uganda mukaaba temulina ssente zigula bintu ate bo e London bakaaba ebintu tebabirabako nedde ssente ng'ate bazirina. Prices jeri sura mwana oyingira edduuka okugula ebintu n'otuuka mu dduuka nga shelves nkalu. Things to do with food bannange biri very scarce mu supermarkets era ebintu byakeera obakwatibwa mukisa n'osanga nga waliwo akakyaliwo kubanga abantu babitwala. Abantu abamu nalabako ne ku social media nga kuliko abantu abastookinze mu mayumba gaabwe nga ne mu bisenge bataddeyo emikebe gya butto, bataddeyo ebisawo by'emiceere, bataddeyo sabuni anaabavu bagunonaku. No gama naye bannange, how can someone make shop in a home when others can't even have one bottle of a hand wash or even one packet of spaghetti? Some question is hard to answer. Ono ye WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO tukugambye tutabaala ennyonyi ticket fowada tukozesa kizungirizi gye twetawulira omunywanyi kakalamu ng'agaweereza live gyali bwe tutyo twatabalidde mpozi ate ne tutagala ne tugenda ate e China mpozi ng'eno yemu oba yensi obulwadde buno obwa COVID-19 gye bwatandikira era nga mpozi okumusinzira ku mawulire agavaayo galaga nti babadde bakola bukubirire okulaba ng'ekirwadde bakirinnya ku nfeete wabula kibadde ng'ekikendeera ate obulwadde mpozi obw'obusosoze bwa langi ne bubalukawo olw'ensonga abaddugavu bonna batandise okuboolebwa nga kigambibwa mbu bebaleeta ekirwadde kino mu China era y'ensonga lwaki baboolebwa tebakkirizibwa kulinnya mpozi ntambula ya lukale, tebakkirizibwa kupangisa wantu wonna wadde okwetaba mu kintu kyonna ekikwatagana n'ekyaba China.
Musiza nnyo abawuliza Radio Simba ku programu WOLOKOSO, programu enganzi. Amanya gange nze Damulira Augustine nga nsinzidde wano China mu Hebei province era nga ndi musomi. Okuva ekirwadde kya COVID-19 we kyabalukawo ku ntandikwa y'omwaka guno nga ffe bannayuganda abawangaalira eno China obulamu tebubadde bwangu yadde n'akatono. Nti nno China yagenda ku lockdown nga tewaliyo yadde n'ekitambula. Tebakkiriza muntu yenna kufuluma mu nju, tebakkiriza muntu yenna ku accessinga byantambula. Naye eno gye bigendedde obulwadde nga abachina basobodde obulwanyisa ate kati basazeewo tusangiddwa nga ffe abaddugavu nga batusosola nti right now tokyasobola kukwata public transport yonna ng'oli muddugavu. Tetukkirizibwa agenda mu butale ate nga mu butale gy'ogenda okufuna ekyokulya. Tokkirizibwa agenda mu malls, tokkirizibwa kugenda mu malwaliro nga ffe abaddugavu. Tetukkirizibwa kurentinga kati mayumba na mu provinces ezimu nga Guangdong province. Era mulabi bu videos bungi nga busatulatinga nga abantu bali wabweru. Mweno mulimu kwegayirira abalandi road babasalire kuzamayumba bano bambi akasente bakayina naye ate tebakkirizibwa kubeera nga bapangisa olw'ensonga basosolebwa. Mu bitundu ebirala abaddugavu gye basobola okusasula amayumba nga balinawo ku kasente kaabwe nawo balandiro babagamba tukyayagala ba foreigners enemo naddala abaddugavu era nga wetukubira omulanga gavumenti etuyambe. Kati ne bannayuganda abasinga abawangaalira eno China babasinga baagala kuva China like kugenda kuddayo waka era nga right now tuli mu kwegayirira gavumenti era tugikubira omulanga teesaganye ne gavumenti ye China kubanga ene bannayuganda eri abamu abali ku visa n'abatali ku visa. Saba abatali ku visa tusaba gavumenti like basobole oboogererayo kitegeeza obanga toli ku visa ogoguba musango. Naye kye tusaba nti gavumenti eba esobola okwogerezaganya gavumenti ye Uganda eba esobola okwogerezaganya ne gavumenti ye China ogwo musango ne guvaawo bannayuganda bannaffe ne basobola okubata ne badde e Uganda. Kyategeeza awatali ku visa agamba nga visa zaweddeko mu biseera bino nga tebasobola kulinyuwalinga. Kyategeeza nti oli abatalina visa. Yabuvuddeko gavumenti ya Uganda mpozi yaweereza akasente abayizi abali e China basobole okubeera nga bambi beeyambisa akasente ako. Naye agamba okusinziira ku Augustine agamba nti akasente kano baweereza akabo bokka abali mpozi mu ssaza lya Hubei bonga abali ewalala ate tebasobola kubeera nga bafuna wano we basabidde gavumenti nabe bayambe. Muganda wange ku nsonga gy'obuuziza eya sente ze basindikira aba students mu China njagala kugamba nti saazifunako ku lw'ensonga nti ezo sente bazisindika okuva e Uganda nga za kuyamba abaana abali mu Hubei province e China. So ate nze siri mu eyo province kirwadde gye kyali kyeriisa enkuuli si gye nsangibwa, so ezo sente saasobola kuzifunako era saazirabanako. Then kwena ensonga gy'obuuziza like okutegeezaako ambassador baffe ku nsonga zino zonna ze tuyitamu nga ffe abaddugavu. Ene China tulinayo obukiiko obukulibwa ba chairman nga ba chairman abo tuwulira ebizibu byaffe ne babituusaayo naye kirabika nti tewannaba kufunayo buyambi bwonna. Nga batukugambye nti okusinziira abannayuganda abali e China abasinga bafuna obuzibu basalawo okubeera nga banoonyereza embassies wa gye ziri ne bagamba tebafuna kuyambibwa. Ne wano ensonga giwulire. Okusomoozebwa okulala kwe tuyitamu ene China nti olumu ogenda ku embase yaffe eri eno ng'olina kyoyagala okugeza oyagala kulinywinga passport yo naye nga tolina visa ya China tebasobola kulinywingira kataboko. Kati neŋŋamba neneebuuza embase yaffe eri eno eba etuyambye te kati nga ku nsonga ng'eyo. Okay, kakati njagala kumanya mwenga mmwe ekirwadde kibayisizza kitya eyo mu kitundu naddala muwangaalira omwo naddala bannayuganda sinsi ogambye nti mucommunicate yategeeza muwuliziganya temunafunayo abannayuganda balwadde. Mukulu Sula njagala okutegeeza nti kino ekirwadde kya COVID-19 okuva bwekyabalukawo mu ggwanga lya China tetufunangayo mulwadde yenna nga munnayuganda. Era naffe nga abaddugavu abawangaalira eno mu ggwanga lya China okutwaliza awamu nga ffe abaddugavu ffenna twafunayo keesi emu yokka ey'omulwadde wa COVID-19. Naye simanyi lwaki mu kiseera kino China etwesibyeko kuba kati bannenyaffe nti ffe abaleeta obulwadde.
oyo ya Augustine nga mpozi awangalira eyo mu China nga bw'abaako miwaabera kawempe. Mpozi njagala okwera mpozi nga mbuuzaako ku mwenna gye musinzira okwera nga mutuwuliriza mwe bale kwera nga mutumbula. Ne mbuuza ku mwami George Mutebe owa Georgina Gardens ne Chipadweya ogamba otya, Walusimbi Moses ogamba otya, abasajja bano mbere babuzizza sikitegeera lwaki embiri babuza. Kale ku mbeera eyo yennyini eye China omubaka wa Kampala mpozi ate Muhammad Nsereko we yaviiriddeyo n'agamba nti kituufu abaana bano babonaabona ne bu video mu bulaba n'amawulire gafuluma, therefore mubeere mpozi nga ate gavumenti eyambe n'embase. Ekisooka mwenna mulabye olwaleero nti abantu baffe abali mu China abaddugavu bagobeddwa mu hotels ez'enjawulo apartments zaabwe. Ekyo nno kibadde reported live by BBC n'emikutu gy'amawulire mu nsi yonna. Ensonga eziriwo gavumenti ya China tugisaba eyanguwirewo bunnambiro, erekeraawo xenophobia egenda maaso mu China, erekeraawo racism, discrimination, torture and inhumane treatment of our people that are in China. Okusinziira mpozi ate ku lukwago Moses Kamusungusungu ngono yawangalira Canada ng'ate mpozi yali mukozi wa Lubogola Simba naye atutegeezeza nti kawabeere Canada nayo embeera eri kyekimu kino kiri global. Amanya gange nze Kamusungusungu abasinga limusinga okutegeera nsinziira wano mu kibuga Toronto province ya Ontario mu nsi gye bayita Canada. Tuli mu mayumba gaffe mwe tusinziira okulaba amawulire na buli kimu ekigenda maaso naye n'okufulumako ebweru era tebakugaana naye ng'okusinga abantu abasinga obungi bali mu mayumba. Weebaka n'obeerako ku musiki n'olaba ku TV n'osoma amawulire n'osoma ku butabo n'olya n'onywa n'okoowa okwebaka buli kimu n'okikoowa olunaku ne luziba n'okwata olulala. Bw'atyo ayongera okutegeeza embeera bweri. Tuyina emikutu egitugatta egya WhatsApp kwe tuliziganyiza, so kituyambako okuliziganya ne bannaffe buli omu gyali okumanya embeera gyalimu naddala abasinga obungi. Mukama abadde akyatuyambye nti wano tetunaba kufunawo case n'emu ya Munnayuganda afunye COVID-19 kugenda mu ddwaliro oba kujjanjabwa oba kuteekebwako ebime bimuyambako okussa oba okufa. Mukama tubadde kyatuyambyeko mu ekyo tetunnaba kumufuna wano okusinziira ku mbeera nga bwekyayimiridde. Tetumanyi lwaki TPs ezisooka okuggwa mu buli nsi zino ez'Abangereza oba ez'Abazungu ne Canada ekyokunoonya lyo TP mbutuufu yekiseera omuntu asuubula ebikookoma abitwale. Wano waliwo ebintu ebyabuze ku katale ebitaliiko. Ekyewuunyisa munnange wano toilet papers ezasooka okuggwa mu matundiro mu grocery stores n'ebifo ebinene ebitunda ebintu mu ssemaduuka ennene ezitunda ebintu. Naye obuntu obulala obutonotono obukozesebwa awaka wano bwe bwasooka okuggwamu. Era bw'ogenda okugenda mu grocery stores ennaku zino bw'oba ogenda okuddamu okugula ebintu oyongere ku by'olina awaka teziriiyo. Bwe baleetayo ze baleese bazirimitinga nti buli famire bagikkiriza omuntu omu oba buli famire ekkirizibwa kuvaamu omuntu omu atwale, abalala nabo basobola okusigazaawo ze banaatwala. Ezo zo toilet paper zabbula nnyo. Ate mpozi mwe bannakyala bwe bayise ba Sidechicks omukyala Badblack nga mpozi ono ye pulezidenti wammwe alina obubaka bwammwe buno bwekiseera mwesese tuli mpolampola. Mbere ya Kalatini yakoze ekiyakaaye muntu yalinga alya beef ne steak asiba Brazilian ne Sidechicks anti embeera kati mugiraba ekoze ekikalubye kati tuli ku matooke tuwaata anti twali tukola zino enjala nga tugamba ate kiki magezi kemba watwandize Masaka ewaffe ennyumba nga z'ey'okukijja ne twebaka ba Sidechicks kuba kati ennaku ebaluma ndayika kati mwenno mulina kalungu olaba nze kati pulezidenti wammwe ndi ku ttooke China na za Brazilian ne lipstick we ennaku etuma 7 atuyambe twekulungu kungonze mbabulidde munange simanyi kugenda kikola naye nga kubonaabona kwennyene kwe tulimu byebyange etuluma. Njagala okubuuza ku kansala Dani Mubirwawo mpozi bwayise ogamba otya ate mpozi eddoboozi lino lizze mu kaseera kano ng'era omukulu Kanaga yalintuusizaako essaawa eno nga ligenda ew'omukulu Kasuku obuvunaanyizibwa Kapalaga abukwasizza agamba bw'ati eri banna
Katemba mpozi ba comedian n'abayimbi abatalina kyakulya abasindise wakasuku obuvunanyizibwa buno. Gamba abayimbi ba comedian aba bali mukabirira balamu ne president mbosimanya abawe sente simanya tebali akawunga simanya tebalina kyakulya. Waliyo omuyimbi amaze emyaka 2 nga tasobola kulinnya ku stage. Kiki kye baali boogeddeko ewa balamu oba wa president nti wange ona munaffe wano wajja ekyokulya leka ayimbe munnange. Kiki kye baali boogedde? Kakati ensi yonna eri mukulajana. Gavumenti eri mugaba kawunga baba tebalina kyakulya. Actually tukole bwe tutte bagambe kubanga ndabyeko Madrati ne Chiko, ndabyeko Kabata, ndabyeko Kapale, ndabyeko nani bonna enewe ne bwe babayimbi ne bwe baki bagambe bagende bewandiise wakasuku. Nze yena bagulira kiro ya kawunga buli lunaku bewandiise wakasuku buli atalina kyakulya. Nze yena mugulira kiro ya kawunga buli lunaku anjuka akanywa obuugi n'akalya akawunga n'alirako emmembe. Kisigiri nkubuuzizaako Motomani ogamba otya Senkyamani mpozi ate Kisache Paulo ali obukunja ne omukunja Tadias ogamba otya mwenamba buuzizaako Jona Ekto ogamba otya Bulami Kapalaga bano basindikidde kiwunga kya mmembe. Kale sebo olikomawo. Choka, you guys, get serious. Akatyo rambo WOLOKOSO Awadde. Nesa wedako mjikole namwe.